ensonga ya luyimba lukusuuta. Abaana bano bagenda ne bayimba akayimba ne bagamba nti neera nze mmanyi olina ensonga. Ndowooza mu magezi gange nti oba tokola bulumi mu mutima gwange nabo busuka menyeka neseerera ng'olumu wabula oluyimba lukusuuta. Ne baddawo ne bayimba ne bagamba ne bw'olitwala byonna bye wampa gwe wabimpa kusaba kimu ompe bulamu ebyo birikoma wansi mu mutima gwange manyi okiraba nti oluyimba lukusuuta. Bannange akayimba ako ne Lydia Jasmine ke kamusitudde okuva yonna yonna gy'avudde ne yeeteeka mu ddene bw'atyo n'agenda n'asisinkana abaana abayimba oluyimba lukusuuta. Mu mazima ga Katonda butyanga mwaka guno gutandika teriyo muyimbi yanyimbidde kayimba kensinga kubeera nga njagala ng'ako ak'oluyimba abaana ba Kennedy Secondary oba ba Kennedy bananga akayimba kalukusuuta nkateekamu n'owuliriza kigambo ku kigambo n'owulira ddala ng'emmeeme eyo ekomawo. Lydia Jasmine mukazi wattu naye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukola kava y'oluyimba olwo just imagine baana basomero bwe bakoze oluyimba naye ku kaliba ya Lydia Jasmine n'awulira nga naye kamukutteko ku mutima n'agenda n'akola remake y'akayimba ako. Teyakomye ku ekyo engeri eno gyeri birthday week ya Lydia Jasmine n'agamba kaŋŋende nkyalireko kuba neena abaana. Era bw'atyo Lydia Jasmine yeetadde mu ddene n'agenda n'akyalirako kuba neena abaana ne bamuyimbiramu akayimba original version ne bakamuyimbiramu asobole okubeera nga emmeeme ye ekakkana. Omuntu yenna yenna atayagala kano kayimba simanyi na kumanya nze kennyini ndi mu kubeera bannange simanyi bambyogere mpulira SMX ndi videographer nera nga nkola music videos naye mu nteekateeka zange nsaba busabi ne kano akayimba nkakwasaganye video yaako kubanga concept yonna yonna nagimaze ze zimu ku concept zempulira mbu embeera bakampadde akayimba kano kakolera video mujja kanyumirwa n'okusinga ku audio ngeri gyali mu kubeera nga atambula. Akayimba kaneeno ng'amazima ga Katonda ka gospel ka inspiration ka kwegamba kali emotional kalimu ebintu byonna byonna omuntu byoweetaaga okubeera ng'omutima gwo gukkakkana n'ebintu byonna byonna ebikumazaamu enseemu osobola okubeera nga okkakkana otegeere mu byonna byonna Mukama Katonda ne waabikuggyako buli kimu n'owulira nti osinaanye oli kukisembayo amazima ga Katonda Mukama Katonda byonna ye yabikuwa n'era waddembe alina olukisa olubitwala byonna byonna. Abantu abamu mu bwongo bwe abagenda ne balowooza ng'abaana bwe baayimba nti mu bwongo bwange ngenda n'endowooza oba tokola naye ng'ebyo byonna byonna obyogera olw'ensonga ekutuuseeko embi oba olwa situation embi gy'olimu naye nga ne bw'onoolowooza nti oba Mukama Katonda tokola oba essaala zange ze nsaba lwaki taziddamu olina okusigala ng'osinza Mukama Katonda kubanga abaana batandika akayimba ako nga bagamba nkwebaza olw'amakubo g'ogadde nkwebaza olw'essaala z'otazzeemu. Ani ayinza otuulaawo n'okwata peeni mu bwongo bwo ne bukujjira n'ogamba olunaku olwayo kaŋŋende mu kkanisa olunaku olwayo kaŋŋende mu muzikiti nfukamire nsaleyo sunna oba nfukamire nsabe Mukama Katonda ku guno omulundi sigenda sooka musaba wabula kansooke mwebaze. Omwaka gwa 2010 musabe emmotoka n'atagimpa, omwaka gwa 2011 ne musabe emmotoka n'atagimpa, mu 2023 omwaka oguwedde ne musabe emmotoka n'atagimpa, 2024 tuli mu mutambuza musabe emmotoka tannagimpa. Mukama Katonda kansooke nkwebaze olw'okubeera nti emmotoka tonnagimpa. Si kumwebaza nti olw'okuba emmotoka ogifunye nedda n'ofukamira wansi Mukama Katonda n'omwebaza olw'essaala z'atazzeemu kubanga nnyingi nnyo essaala z'osabe Mukama Katonda gwe mu bwongo obwo ng'olowooza mbu tazizzeemu naye tomanya Mukama Katonda ayinza obbeera nga yaziddamu dda indirectly oba directly oba si kyo ng'obutaziddamu bwe kye kirungi gy'oli oba ntegeerekese. Omuntu yenzo sala Katonda njagala mmotoka naye nga tomanyi mu emmotoka w'ogisabira wiiki emu nga wakagifuna egenda bbeera ekumazeewo ng'ekisinga obulungi gy'oli Mukama Katonda kusigaza ku boda na taxi so that obeera safe. Ekyo wali okimwebalizaako Mukama Katonda nti lumufukamirako wansi omusabe omwebaze olw'essaala z'atazzeemu. Akayimba ako bannange sobola okwogera okuva ku makya paka kiro lw'akayimba ako g'amazima nkaagala era kannyumira. It's one of my favorite songs neera kenzanya almost buli lunaku obanziremu nkabayimbire nedda mundeke. Wano SMX Media tamana ne Sheikh Mukasa Shafiki avudde okubeera nga akulombera edduwo osobola okubeera nga ovuunuka ebizibu ebyenjawulo byonna byonna by'oli mukobere ng'oli wano kobere ng'oli wabweru wa Uganda gyasobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku ennamba y'essimu ebisigadde obimulekere.